Nange abantu basabasajja kabaka muje bali byonna gye mutuusaako engalo yenze Viboyo weeyo ndi wano ni musajja wange wale ne Steve ku radio y'obujjajja 89 katonyeze 2 CBS FM. Leka mbuze Viboyo omanyi omuntu abantu abagoberera bamanyi mwe temubaako na bulamu bwammwe nga Viboyo waddala oli boba toli mu studio oba toli ku mirimu gya songs oba toli busy Viboyo atera kubeera ng'akola ki mbiseera byeddembe biseera byange ebyeddembe nsoma obutabo. Oli musomi wa bitabo? Nsoma ebitabo, Viboyo mpandiika, ndaba firimu, mpuliriza music, ntulakaawo n'emikwano gyange ne tukuba olwali nembeerako n'abato kwegamba ng'omuntu wa bulijjo ndi muntu nga ggwe. Bwebyo byokonyeko ebitaano ebisatu mukaaga kiriwa ky'osinga okukola? Kyensinga okukola kuwandiika. Kyogamba nti kati wali newemba n'akazuuka bwe nti mpandiika nnyo mpandiika buli kakikya ne byeseetaaga kuwandiika oluusi ndowooza. Wali wandise ku kitabo? Well, sijja gamba nti kubanga sifulumyangayo kitabo. Oba bya music byokka byokka? Mpandiika n'ebintu nti one day ngenda bikolamu ekitabo. But right now mpandiika sinaba kufulumya nti publishing ekitabo. But nina dream y'okukola ekitabo ate mu bbange litali lyawala. Omuntu fenniza okubanga mmanyi wale mmanyi Steve amanyi naye tulina oyo omuntu abadde atambuza radio n'agwa ku Emmanduso ng'ennyimba abadde aziwulira oluyimba nga luno oluyimba ng'olwo n'alulya naga gayo ono yaani Viboyo ono erinnya Viboyo litegeeza ki oweeyo? Viboyo musajja Muganda naye nze ndi bano Abaganda abeewuunyisa abantu bangi benkigamba ne baseka ne beewuunya ndi Muganda w'Embaale. Obamanya Abaganda b'Embaale? Olaba naawe akola mu CBS weewuunya era kuba kati Embaale manyiyo bagisu munnange nno yefe Abaganda abava mu layini ya Semeika Kungu kati bajjajjaffe balinga wa basirikale b'Abasemeika Kungulu bwe yagenda ne bagenda ne basenga Omuganda w'Embaale nze Nsubuga Moses naye w'Embaale ndi wano kati nti Mukama ne bwanzijulula kati era nziikibwa wano. Oli musajja Muganda kati ndi wano. Viboyo lino litegeeza ki? Viboyo erinnya eryo litegeeza kigambo kya Luzungu kitegeeza visions beyond your own nti ebyange visions nyinza kinyonyola ntya mu Luganda vision nyinza kunnyonnyola ntya nyamba akawo vision ekyoyagala okulaba mu maaso nti byendaba mu maaso mbirabira wala okusinga ku munnange omulala. Visions beyond your own. Wava ku kyokwetuma Viboyo anti olaba nali Moses Nsubuga naye nga tuli bangi Basubuga bangi ne musajja wange Capex bamuyita Nsubuga kati nga Bansubuga tuli bangi naddala ate ba Moses Nsubuga era tuli bangi ne ngamba erinnya lyange kandisigaze ku nyimbe ku mikolo gyeka kumanyagana biki naye wano mu kunoonya akasente kankole ekinakyusakyusaamuko nenfuna erinnya Viboyo. Ku myaka gye tugenda okwogerako gy'omaze mu music industry ondeese ku kibuuzo abantu abasinga obungi basinga okwebuuza nti lwaki mwejjako amannya gammwe amazaale ne mwetuma amannya simanya wale ne weetuma Viboyo njagala okinnyonnyola omuntu ayagala abadde akyebuuza n'omuyimbi ali mu ndongo ategeere kye kitegeeza. Ekintu ekyo kirimu ebintu bingi kati nga nze ekisooka kyenkugambye nti twali bangi nga buli omu ugamba Moses olwoliba lwayimbibwa Moses Nsubuga oyagala yaani yaani olina okweyawula ku balala ekyawalo kye tuyita branding oba n'erinnya ly'ekika naye nga terisikiriza si buli linnya lisikiriza abantu tukkirize ekituufu waliwo amanyi sajja wange mbalire tomugole mbalire linnya ddungi oba n'erinnya naye nga terisikiriza nga baba lyali yajjajjaawo baani nga terisikiriza kati nga ate oyagala okubeerako ow'enjawulo ogenda awo abantu bekyusiza n'agamba kanetekeko erinnya kyova olaba abantu mu showbiz n'abantu bakola ebintu bingi okwawuka kuba naabo bakola enviiri okitegeera n'akola dread abasiba enviiri tetubanenya bwaba nga takosezza talinonya ebintu bya muntu talina gwalumiza akola bibye why? How long have you been in the industry?
muganda wange bino byetwogerako Viboyo akola ebintu bingi Viboyo gwetwogerako basebo ne banyabo yaliko DJ kituufu ewa DJ Rota Viboyo gwe yatundako CD za music kituufu era ewa DJ Rota nenkolako ne sound room awo Amoni nga tulina gundi ne Amoni Lukwago ne Juliana kati wenjagala okutegeera obulungi nina olutalo lwe nabaddemu ne basajja bange twabadde jjo olinga ngamba nti Viboyo yayinza okuba yayigiriza Chameleon production ono atandika ono wokutandika ono Chameleon tanagenda eri mbogopa ono bine byokutandika kuba bangamba computer yasooka ey'amaanyi nali ne musajja wange yasiini eri na mwabaali bagirina igwe kati story eyo naye nga Chameleon nga takkiriza bwana uli Viboyo ng'agamba Chameleon musajja wange Joseph musajja wange kiriwo ekiti nze we nayingira ewa Rota nayingirayo kikujjukujju nvubuka nga namanya nti kati survival kuyingira city nengende ewa Rota bwe yalawo omuvubuka nagwe nkwagala enkolayo gwajja okunzigulirangawo wano kati nampa ebisumuluzo nga nze enkeera nenzigulawo n'ennongoosa kati Chameleon bwe yakibuuka nti nze zigulawo n'enkeera n'ennongoosa nga aŋŋamba omanyi Viboyo keera tukasanga 12 ogulewo nga bw'olongoosa nkuba enjige eyigemu awo mangu okitegeera bwe bajjira nga mazo kubakubamu ogondo gwali mwaka nga 12 12 awe watyo sidda nnyo okedda mu baana baataaliwo ne sinti myaka si 10 bili awe watyo kati nga Chameleon akeera najja nakuba ebidongo ku Footirops baliwe bajjira okutandika nga yakubye awo yali akubye akajji Chameleon akayimba kamama mia kali kakuba kali kakuba ngerinnya weeriri naye nga sente tennaba nga tabavimba nga of course muvimbo guba tegubulamu so yali akubye ennyimba bageya mama mia nga hit already ngera nga avula alina ne bike enene nga tolowooza nti nno nga musajja wakabidde already naye sijansiza agamba nti nze namusomesa sigwe yamusomesa yali actually nze yayongereza ku ekyo nze namuyambako kumugulirangawo yeesomese mu budde kati bwe tumala emyaka Viboyo gye maze mu music industry we are roughly mu myaka ng'emeka kati nze nebala nti okutandika okuyimba ebya serious yadde nga se ku recording nga kibyembala ebya serious bye bino bye twagendanga ku stage karaoke biki 98 so egye myaka emeka from 1998 nga tukuba karaoke tukuba disco trans day okitegeera nga tugenda ne tukuba ebidongo so 98 naye okusooka okurecordingira ddala oluyimba yali 2000 tetuli mu myaka 20 mu something kusooka okurecordingira ddala oluyimba Kid Fox oyo eyantwala Kid Fox yatwala mu studio yasasula bama yamuwa emitwalo 4 nga sente nyingi ku recording album enyimba 10 emitwalo 4 zali nyingi okitegeera kati emitwalo 4 nga agenda ku recording buli luyimba ba recordingira emitwalo 4 ne bamuwa recording album kati nga talina nyimba zimala nangamba Viboyo tugere tukola album ku album olinako ennyimba 4 nga 2 zange nzeka 2 tufeaturinga ndowooza okitegeera yakugatta mangu era twajjanga wano ku CBS abalingawo ba Chris babimanyi eri ku Bulange twajjanga nnyo wano nga singa okebera mu CD za CBS enkadde oyinza okusaga mu CD za Viboyo wanana kale oli ku program Every Cruise ugalafawoza chamba ampe lavundete atenga wanuwe tujivuge awawe sipanya ku highway tujiwa fowapule anti tufumbisa mitwe bulijjo tonva ku mutwe eno nyamali kuwe naye mukwano kiki ombadala nnyo Viboyo music ebiseera ebyo oluyimba luno mujja mutodukuna oluyimba olwo omanyi ebiseera bye twabeeranga nnyo wamu tukugana nnyo mukuba lwali olweggulo vibe bangamba mwalinga muwundo nga temwebakamisana era ewavanga erinnya kiwundo erinnya kiwundo eyo weryava kati nga tubeera awo amanyi mozi oyo yalinga crazy ng'aba ne idea nnyingi kati nagana naye tukoleyo gurupu y'abavubuka nga gurupu eno tugenda mu maaso buli muvubuka ayagala yatwegattako ayagala okugenda mu maaso yatwegattako tetufaayo oba basiizi babifaananyi oba bazanyi bajje gurupu tugiyite locomotive okitegeera kati mu gurupu eyo naye kati tutandike okulaga abantu serious tukoleyo oluyimba kati mukola oluyimba nagana naye oluyimba luno tukola oluyimba nga teluli mu chorus era ezo zonna nga nga idea ezo zonna ziva mu ye tukola oluyimba nga webakola singa ayagala okuwulira chorus awulirawo oluwa
Okimanyi oluyimba lwo terulimu kolasi? Terulimu. Waliwo oluwa. Bafo. Era radio yalufuuwa. Okay, now, ensonga bakozesa oluyimba luno mwali mwagala bavubuka bagenda mu maaso. Genda mu maaso tweyongere nga twagala kugenda obumu kyebandibwa unity. Nga naye kugenda unity eno tugatta lwakuba nti ffenna tulina egoolo emu kugenda mu maaso. How different was this song ku Mr. DJ? Kubanga Mr. DJ ndabira abavubuka bebamu almost bebamu abaali eno bebali ne. Kakati ate Mr. DJ yali project ya Shiru okutandika yote yali ki okitegeera DJ Shiru Mr. DJ mu kusookera ddala project yali ya Shiru. Okay. Naye kati olunaku lwe tugikola tugenzeko mu kilabu siriki awo kukyakala ate Shiru n'agenda yekyangana Good Life. Ate nga radio yegwali omutwe mu luyimba agamba n'oluyimba ndukugjeeko mujamu era nkeera naga tugenda mayi musajja yewa mawagali yenga tagenda naga kati tuddeyo tulutereeze ne tuddayo era ku makya ne tutereeza oluyimba musajja agataliimu ne tukola Mr. DJ endala era Shiru mukiwa Shiru yali alina version ye naye engoye ze mwayambala sizammwe waliwo yangamba mwayambala engoye mwagenda mujjayo engoye z'omusajja story bagijja kunze naye nga kiri nti mwaddawa endagaano gye yateresa abantu be yali yeesiga y'endagaano y'emu zaalidde akabasa makanga sigwentegedde oli makanga tuwuliriza kayimba makanga ono ninga mutegedde makanga oyo ennyumba y'amakanga ninga gitegedde Viboyo y'amakanga yandi lugenda abantu b'amakanga mwaddawa endagaano gye yateresa abantu be yali yeesiga y'endagaano y'emu zaalidde akabasa kale Buganda Kawulizo liko program Evening Cruise lunaku lwakuna olina MC wale dakika ziri 19 zakagenda saa 10 tulingidde saa yaffe ey'okubiri wano mu Evening Cruise lunaku lwaleero being a special beautiful day twakyasiza Viboyo oweeyo ayina album tutandike ku album sumulula basebo ne banyabo Viboyo ezimu ku nsonga ezibadde zimubuzizza naye ez'okubanga yena ensonga yemukuzo kubanga kuba emirimu okola mingi naye ku songs okola ngani ku songs emirimu gye nkola mingi lwe nasembayo kulaba wali ogadde obutaano oba walina Juliano oyo twali eri ku jahazi nakulaba wampitako mu kisote kati awansanga ndi mu bwafande kati ku songs ekituufu okolaki ku songs nina responsibility eyaku film producer ayambako kwasaganyiza kuba director ekintu nga bagenda okushootinga kubanga tukola nnyo omulango ne music videos then ndi security coordinator ku events ebyokwerinda byonna mbeera afande gaga wanda banga ntwala Juliana mugaddenga Viboyo watalizade kuggala yonna mbikola muganda wange nonya sente. Is that what has been keeping you busy? Otera tuwa wrap up mbadde nga ba wrap up buli mwaka naye ekimu n'ekirala omanyi nga bwe nkugenda ensoma nnyo kati mu bintu ebimu bye mbadde nzija nsoma nasoma nti sometimes you need to take a break out no studying a field eyo gy'obaddemu n'olaba how things are done then you get back as a new person. Really? Yes. Tekisinzira wawooli kati mu Uganda yaffe nedduka ku speed y'ekyalo bw'olinnya ku break bw'oti nonga kankwatemu katono anti kisinzira ne priorities mu bulamu omuntu z'alina. Okay. Kati nze nayagala n'okwongerako ku byemmanyi okitegeera nali nkubya omuziki nga nkubya omuziki nkugaya omuziki okitegedde naawe nti kuva 1998 tukwata akazeera tukuba nalina okwongerako ku kirala kubanga sigenda tosobola kubeera ku stage paka naye kati mu film producing oba film producer osobola n'okukola paka emyaka 98 ng'okyakola ono oli muyimbiso tulimba ku bibalaga nakomyewo mu ndongo butereevu kati nina emirimu emirala kati nde ku ndongo omulimu nazzemu okugwogerako nti mulimu gwange anti ebiseera ebisinga omuyimbi bwajjawo ku muzinalo nga bw'otuddeawo aga wala ekomyewo ogenda olaba nga omwezi oguddako omunoonya tumula n'omubuzi wayi gy'olira wale gyeri mpanga wale alubamu ya nyimba 16 twakafulumyako oluyimba lumu okitegedde ogenda alubamu bwe tugamba nti buli mwezi tupromoting kale kaŋŋambe nti buli mwezi tupromotingako oluyimba lumu
omwaka gugwako nenkwata n'omulala ate nga nkukakasa nti naguli we gutandikira wali album ejja ate neno gye twafulumiza eriko kye tuyita deluxe edition so enyongeza so tuli ffenna paka but still Viboyo ne tuli ffenna bintu bingi ebikyuse ebiseera ebisinga bwogamba nti tugenda tambulira ku luyimba lumu okusinziira ku ndongo yaffe speed gyeddukirako tofunamu fiya abaana batera endongo buli lunaku buli kaseera nze nalesa album ebyenjawulo ebyo byonna nga bw'obyogedde luyimba lumu abaana batera endongo nengaye ekisooka music gwe nakoze tagenda competinga n'abaana nga naye bw'omuwulira music wakuwuliriza music wa kintu kikulu music wa radio nga CBS abantu baffe abakulu batudde yonna gye bali eyo abantu ba Kabaka bawuliriza baagala okumanya ne mu music mulina okubaamu ebizimba si bisanyusa byokka. Is this what we call maturity into elevating another ku level emu nodda ku ndala? Kyennyini ekyo kyennyini okukula maturity nti byendabye byonna byenzize enjiga byendabye mu bantu bange mu banywanyi bange mu mikwano gyange mu ki byonna mbigasse. Bw'onowuliriza album nga n'ennyimba bwedda ze muwulirako waliwo enjawulo nene nnyo nnyo ku music aliwo kati mu bantu ku music gwe twakola edda ne tutunuulira erinnya lya album. Erinnya lya album erina amannya abiri naye erinnya erisinga obuwanvu ery'oluzungu handmade triumph obuwanguzi bw'emikono. Handmade triumph obuwanguzi bw'emikono nti nze buli katono kennina gibadde mikono gyange kutoba kwange kwe kuntusiza wendi n'okutuuka wano okubanga ndi kazindalo ka CBS kutoba kwange okitegeera so obuwanguzi bw'emikono kati handmade triumph omupambanyi nti obuwanguzi bw'emikono omupambanyi nze ndi musajja mupambanyi wale omanyi ongambye oyogedde bye nakakolako ebintu bye nakakola ate olina ne byotayogedde nakolako ne mulago mu casualty navugako abantu abafunye ebisago ebisembayo okuwa ebibi natwalako abantu mu mochari gwe ojazanya n'okuzanya bw'oyogera bwotyo omanyi nsinzira ku title ya album handmade triumph are you proving something? Nsonyiwa okubuuza ekibuuzo naye bwekuwuliriza n'omuwuliriza ali eyawuliriza olibanga akakasa nti mbaddewo mulina okutegeera nti wendi. Well, is it true? Sina gwe kakasa. Kubanga ne bwe nagamba kakasa tosobola kakasa nsi ensi eringa nnyanja ennyanja tenoga okitegeera ennyanja tenoga nyinza ogaka akakasa abali wano ng'ate wali eri abali eri nenva wano nga ndowooza akakasizza ate nentuuka wali ate ne bandaga Ezzalawo. Lwaki liza okuba nze kiyinza okuba tekinyiga nnyo naye numirulwa nnyo omuntu ateeka ssente mu project ye oba ateeka ssente mu bizinensi ye bizinensi eyo ng'olaba ataddemu amaanyi mangi bizinensi eyo netamuwa kyabadde asuubira oba n'atagifunamu bulungi. Now the challenge I have n'abayimbi abakola album bwaliwo benyumizaamuko nabo nagamba wale album yes wano okola album naye tekigwayo bulungi tekivaayo bulungi abantu baffe tebatuwagidde kimala album zino zindeetera okumanya okutegeera nti abantu baffe bayinza okuba tebannakibuuka oteeko biri ebiseera by'omugenzi kasiiwuukira nti bo kituufu kyogamba omugenzi kasiiwuukira yalina infrastructure ye already yalina enkola ng'atuuka ku bantu naye kati ate ogwo omulembe twaguvaamu omulembe gwe tulimu kati gwa digital nti album nti ate kati kyangu nnyo oba nti buli muntu waali album nga tovudde weefulumira bwe osobola ogifunira ku simu yo awo wennyini weeri. Nzijukira bwe twali tutandika okuyimba nga turapinga abantu batutunuuliranga nga bano bakola ki nga batukinga abayayi abawedde emirimu abayimbi ba swing bano ng'ojja okurapinga ne bakutunuulira nga otaba mu busajja nnyo ng'ovaawo ne ku stage. Naye kaakati omwana ajja ku stage n'arapinga abantu bonna ne bakuba engalo ne bakola ki okitegeera nti lwakuba ekintu bwe kiba kitandika kiba kizibu okutunda mu bantu naye bwe mukiremerako ne mukiremerako abantu bajja kimanyiira kati bwe tunakivaako mbu lwakuba abantu ki then abantu bali kiyigadde tulina kisindika ne tukipromotinga ensonga ndi wano ne wale ku CBS abantu tubagambe nti bwe tukola album zibaayo ate kati zirina chip
Okitegedde ti ku data wo yennyini gw'osasudde gw'okolera TikTok kw'okolera ebirala byonna ogenda bugenzi ku YouTube ogenda bugenzi ku Spotify ng'owuliriza nnyimba okitegedde ku data wo yennyini nga totaddeemu mbw ate ki nga tovudde nawo oli tebikyali byakutawaanya so abantu baffe kyembasaba tuwagire okuwagira alubamu zino nti bwewagira alubamu for example kanjogere ku yange eno handmade triumph nti kiba kirungi n'owulira oluyimba olusooka n'oluddako nti bw'omalayo album otegedde omulamwa nalwaki bagiyita erinnya okitegedde yensonga lwaki tugiyita body of work bino ebyokubuuka ennyimba olinaga anze kano kati awo olina kyomisinga nyina zigoberera bw'ozigoberera oluyimba n'oluddamu n'ogenda n'oluddako awo omanya omulamwa mwabasengeka ennyimba zino nsonyiwa okujjayo naye nyina okujjayo ekintu kino omuntu akitegeera mwabasengeka ennyimba zino musinzira ku ki nti number 1 number 2 number 3 paka ku number 18 kakati era kwe tusinziira kati nga album erina erinnya lya album handmade triumph ebanga ye concept okitegedde omulamwa nti kati bw'okola concept ya album n'omanya nti ngenda ku album yange genda kwogera ku kino kati ng'eyange yakupambana ya bulumi yaki naye tekitegeeza nti ate tekugenda kubaako nnyimba za laavu okitegedde tekitegeeza nti tekugenda kubaako nnyimba za mwoyo naye ng'ennyimba ezo zijjiramu mu direction oluwuliro gaye omusajja ono lava alina musajja mutobi naye ate alina lava okitegedde so kiba kirungi nnyo n'osoma omulamwa gwa album n'olyoka ogenda n'owuliriza ennyimba kulimba then n'ogatta era kati kansaba abantu bagende ku YouTube bagende ku Spotify banoonye Viboyo weyo album empya omupambanyi handmade triumph ennyimba nnungi mugenda ziwulirako mwewuliddeko ezimu sofa era mukyaziwulira tukomona namba ki twogere ku luyimba lwa mwami ono Makanga omusajja ono yalina amakage nga walungi wagazi wanyirira kati lwako wali wagazi abantu ne bajja ne banga ifi tubeere ffena n'abakyaza kati mu kukyala ebintu ne bitabuka Makanga bamwefuulira tugende mu maaso obuwanguzi bw'emikono album eyo enyumba y'Amakanga ke kayimba ezimu ku nnyimba eziri ku album eyo olwo lw'oluyimba olwokubiri ku album track number 2 okay bwempuliriza bwe nti nina gino gyenzira mbona naye nsonyiwa kangezeeko kizimba ku bimu ku ebyo bye tulina mu music industry bigenda mu maaso now tubalina issue ya disunity in the music industry obutakanya bungi nnyo tetussa kimu ate nga bingi nnyo ebituluma nga music industry kankubuuze okkiririzamu Eddie Kenzo obukulembeze bwe Eddie Kenzo ng'omuntu kyali wange that is different naye kwegamba ekyobukulembeze ekyo sinnaba kitegeera bulungi nze nga nze tebakutuukirirangako tebannaba kuntuukirira naye nange kennyini sinnakitegeera kiraba ng'ekitannaba kugatta bantu nga ekigenda okuba ekizibu kubanga tekinnaba tuwa nnyo mulamwa bwe tubanga ekibiina ate ekyo kigenda kusaba busabi sente zigenda kuyamba kyabayimbi yayogera ku nsonga ya copyright yo wagiwulira copyright eyo si kibiina ekyo kyekirina ogirwanirira parliament nga parliament erina otuwa copyright nga amateeka g'ensi bwe galina okuba ensi ekulaakulane kubanga copyright kyetaagisa bintu byetufulumya bino byetuzimba is a product nesobola okuba nga one of the major exports okitegedde Uganda mu art waffe asobola okuba nga one of the major exports netuva mu byokulima netutesiba ku byakulima byokka of which bya mugaso nnyo naye ne art asobola okuleeta abantu asobola okutunda ensi so parliament yo eteekemu amaanyi etukolera ebyetaagisa byerina okukola okitegedde abayimbi buli muntu akola omulimu gwalina okukola abayimbi bayimbe bafulumye music omulungi abanamateeka balwanirira amateeka nabo gakole buli muntu akole kyalina okukola tewegase ku bayimbi abakuba Kenzo olw'ensonga nti ye alina byakoze bye bagamba nti akoze ng'ekyokuleeta abayimbi awamu batera okubeera ne good jam session yawo abayimbi ab'enjawulo bazze bagendayo ne be twali tulowooza nti basobola kugendayo bagendayo naye mukirabanga ekintu mukirabanga muyinza okuba temukisanyukira mmwe be batayita abataagala nkulaakulana anyway ekyo ekya jam session kirala nnyo ekyo kiyamba talent ekyo kikulu nnyo naye omulamu omukulu ogw'ekibiina
gwesikiririzaamu. Oli okubidde ku ssimu kyali wange bwomubira nonga musuuza leero kino kyogerako lwakuba kimbuuzizza okitegedde naye siyingira mu bitankwatako kale endongo mukkiriza effe bwetyo kakati anti ate awo endongo yaffe anti ffe emboko tuzizza wamu kankubuulireko endongo eno tejja kufa kubanga ebibiina ebyo bw'otunuulira ensi zonna teriyo bibiina ezo ensi ezitusinga n'okukola ki tosanga mbu bibiina bigatta bayimbi ba rege tosanga mbu kino ekibiina kye kigatta bayimbi b'e Jamaica. oluyimba luno ekyannumya ku luyimba luno wandese mu suspense. Oluyimba luno omulungi ye track esooka ku album bw'ova ku intro kwegamba nyimba ku mulungi ono bannange ono mulungi nnyo muwulirize nammwe. Kale ziri 5:04 ezakigana ssaawa 11 essaawa yaffe ey'okubiri eno olaba naye tugitwaliriza mpola mpola. Nine muganda wange Viboyo owe kati akaswangizi nkateekako Viboyo owe okuva mu Swangs oba Viboyo yali independent from Swangs. Ndi mukozi wa Swangs. Omanyi lwaki nkubuuziza omuntu ayinza okubeerayo ng'abuzaabuziddwa kati wano otandise okuyimba oli bw'anaaba anokula bannamawulire baffe bano be tulina ab'ensangi zino bw'anaaba anokula abayimbi ba Swangs taakuteekemu vinka zawi wademba okunteekamu kubanga ndi mukozi wa Swangs n'abayimbi bonna b'owulira bonna bakozi ba Swangs. Ng'omuyimbi oli mukozi wa Swangs ng'omuyimbi ekyo njagala okumanya. Are you working with Swangs? Ng'omuyimbi partners ku music. Okay. We are partners. Are they part of the album? Yes. Okay. We are partners. Okitegedde. Anti badde zonna nfayo nnyo ku muyimbi waffe tebanyiizeemu ng'okoze album eno. Ate nga nagikoledde ku Swangs. Anti lebo nga bwe nkugambye nti obadde kikukakatako okutwawulira nga n'omukulu wa Swangs kwali ku album Benoni nga yafeaturinze mu luyimba. Tewali tabuyimba. Kale akayimba kano ke tuyingiddemu tugendeyo wakakoze ne Azawi wabaddewo abayimbi abalanga Vinka wininwaji nyakisa kyetanga bakyekyelayija kitaka kiyimba ekyo kivubuka bakirinde kikuba era ejja kwali ku album. Lwaki ku bakyala tulinako Azawi ne Vinka tugenda muleeta ku deluxe edition enyongeza ku nnyongeza waliwo oluyimba olujja ne wininwaji mujja muwulira bonna mujja bawulira lwakuba nti enyimba zonna zibadde tesobola agendako ku album. Tubadde tulina okuvulonda ne tuteekako ezigendako endala ne tuzerekereza. Oba yekyaliwo ennyo ebyendongo bino bitambula buli muntu no kyali wange Vinka kyali wange era tubonga Wini kyali Shiba kyali wange Wini kyali wange naye n'ekirala lwaki nakola nezaawedde actually kyekola kyokka yansanga mu studio nga tukola oluyimba lolo naga akola okwendi just like that naga kolo temulunkolako kwendi oluyimba wadda muludde lwa mwami Bernard Kabanda. Yes man. Era more respect okyogeredde wano oba wamukubira ku ssimu jakumubuuza kyenjagala omanyi onanagiza naye mu butuufu bwakyo nkyamunoonya naye nga tuli ready okwogera bw'avaayo n'atabuka kuba project yafulumyedde omugamba tetusobola kulemwa twogera Luganda ffenna ye Kabanda nze Nsubuga tetusobola kulemwa kufuna ntegeeragana kufuna middle ground. Bunyimba enkadde ezibaddewo lwaki bwazzeemu luli unique ate lulina that unique sound kyetwalabanga tusobola okiguza ensi nemanya nti Uganda erinayo something of its own ekiri unique kubanga music waffe asinga tubadde tukopa nnyo okitegeera tetulina kintu kiraga nti naye kati bw'owulira style ey'oluyimbo owulira origin titulinga abafuna origin okitegeera really rich lulimu instruments and you cannot tie that style to any other place than Uganda. Kino kyaffe kuba ebiseera ebisinga abayimbi ennyimba zetubadde tuddamu zaba Elishama tutambulira bwetyo naye surprisingly ompisizaamu Bernard Kabanda ate munange abo bakadde baffe yengeri yokka gye tuyinza n'okuba appreciatinga okuleka tetulina kukkiriza ati waabwe kufiira bwatyo
Okitegedde Watu wamusabye tulina mu preservinga kakati tulina mu preservinga ate buli kimu kituuka ne twogera. Okay. Yes. Kale, little program Evening Cruise ngana fauza Chabasa. Where are we failing? Twa ekyomukiso mulungi nasanyuka nnyo nga tufunye nominations batya recognitions eziwerawerako mulundi guno watu wafuna nempya eyavinka netufuna ne Kamiri mu Grammys but that considerations considerations twafuna ne kumpya bavinka bakamiri nekenzo ye nga buli nomination where are we failing? I think the reason we are failing is because we are not already, one of them. The other thing is our market is small. Nti yadde abantu bangi naye abantu tebawagira industry. Ekyo nakyo kikulu nnyo one of the reasons why we are failing. Abantu tebawagidde industry. Bagiwagira wano okugenda mu bivulo okola ki? Awo bajjuza. Naye ekyo olina omanya nti ssente z'ebivulo ezo ate teziyamba nnyo ku promotion ku developing a music. Nti webayinza okuyambira music ono kumu streaminga kubanga si buli muyimbi nti afuna chance okola ki okugenda okuba ekivulo. Nkwatamo lwaki kino kintu kinsize ekyebuuza ebbanga lyonna lwaki Abannayuganda bamala nnyo obudde ku mwana agenze ku social media n'avuma oba abaana ababeera ku TikTok ku YouTube okwo ne bakola ebintu ebitategeerekeka nga nasobola kugenda na streaming luyimba lwa Viboyo. What is making it so hard? Namwe abayimbi olowooza si mmwe bwe tulina okunyigiriza oba okupiininga? Ndowooza oba ne culture yaffe nga Bannayuganda twagala nnyo ebyonoonese abantu ogenda okulaba nga n'omuyimbi okuvaayo alina kulwana okitegeera nti n'omuyimbi okola erinnya okupromotinga oluyimba lwe alina kwekweyeza ku munne ekitali kituufu. Nze ndowooza si kituufu naye oba kiri mu culture sina kitegeera bulungi wawe kiva ekyo nakyo kitufeelingamuko tulinga abeeremesa ffeffe nnyini kiri mu ffe kati Abannayuganda naffe nga generally nga ffe nti tulimu okweremesa ekyo nakyo kiri awo tulimu okweremesa nti Abanigeria balaba bali aggressive mu buli kimu naye bewagira okitegeera balwanirira ekyabwe. Omunigeria singa akola wano ajja kugamba play Nigerian song, play Nigerian song, play Nigerian song, play Nigerian music. Bwoba tumulina jamuleeta okitegeere kati ekyo kyetubulamu ffe okweyagala netweyagaliza. Akati Viboyo wafulumya album ennungi abayimbi ababeera Viboyo byamulema kukiika nsingo wawulira nga akiika ensingo ng'avaawo nga kimuluma anywa afuwa akasigala ke ng'afuwa akasigala ke okitegeera so nga ate muga yafulumiza album Kampala leka twewagire ngende mwebuuzeeko kino wakikoze otyo kwakivinga kino okitegeera naye kati ate omulala ajja kgenda ate competinga kusinga Ezzalawo agala akole ekisinga ekya Viboyo naye tugende mu kayimba nga Buganda. Kale oligo program Evening Cruise ngala fauza Chabasa nzikiriza tukole bwetu tugende mu sala yaffe eyokusatu wano tugenda kunoonya mugaga sente tujja koma waliko album gyetuliko eyagala ffe Viboyo. Ekintu kino ekyeggaali omuyimbi okubanga otambula n'abantu bangi kigatta ki ku muyimbi mu kusooka for starters? Ekintu ekyo nze nganze sira kye kigatta ku muyimbi kimuggyako bujja gwe tewayinanga gaali kubanga nawo balina babano naye ndaba bentambula nabo babiri basatu okitegeera kubanga ku lweyo omuyimbi oyinza okulaba nti kati okola ssente at the end of the day bonna olina okubalabirira bajja balina okufuna transport balina okulya kakati mu time eno bijja kuziba amaaso nga akasente kayingira ate wali mu maaso wejjuse ye trend eriko kati gaali bw'ogamba nti trend bw'ogoberera trend muganda wange ojja kutomera okugoberera trends okitegeera gaali eyo manyi abasinga bakikopa nnyo okuva ku Bobi Wine ne Firebase mwekyali naye kibeerabira nti eri group 50% oba 80% baali bayimbi mu Firebase bano kikyawukana mu kyabano bali bonna baali basurviva nga gamamanyi Bobi Wine butunaafuna chance naffe tujja kukola ki tujja kwata akazinda era even before kibadde era kati saawa zino kitandise okwonooneka mugiramu abantu abanyaga obusimu bw'abantu abakuba abantu ne babayuza kugaa kibi nnyo era nze sikiwagira kyovula ku bivulu byaffe abo abeeyita ab'eggaali
naffe tubaleetera gaali bannaabwe bakola nabo beggaali ne bakoma ku geeti okitegeera kubanga bafuuka rowdy tebabalirira abantu bulamu bw'abantu na bintu by'abantu yajja lwakuba ayagala ssaawo basimu n'akuba bukubi tamanyi ani amukubi atya okitegeera so sekiwagira n'akamu era sinza nakibaakinga n'omulundi n'ogumu tugenda kukya kolabo olwa asake kolabo ne King Sahab nga wetugata ku King Sahab kirabika nga gwe eyali nnyo affiliated ku Good Life kuba olaba ennyimba eziwerawerako nyumbani one of my favorite songs zilocomotive zibisa DJ olaba nti olina Ready and Weasel kiki munange ebintu ebimu byekola byokka naye ndowooza nze ne radio ne Weasel twesiima omanyi wabaawo kyebayita emisayo y'okwesiima nasooka kulaba Weasel ku deviate nga yakawandiika oluluyimba Dorotia nga kamiri amumpanidde nina muganda wange omuto awandiika biki kati mba nyingirawo deviate nenkasanga kana akatukavuuka bakayita ddaaga nga tetwemanyi tetwerabako nene tutandika okwogera tufuuka bamukwano kati ate radio namusanga wa kamiri nyanama ng'ayoza mmotoka n'akugenda akola oluyimba nga tamanyi walutwala oluyimba lwe nze nalutambuza nga nina sound room ebiseera ebyo kakati ekyo ne kitugatta nnyo okitegedde ndowooza chemistry najjaawo era twakolanga bingi n'omugenzi agenda okufa twali mu plan ekolayo oluyimba lulala naye tekyasoboka ekitegeeza zino engamba ezitambusibwa nti Weasel yali adependinga nnyo ku radio si bituufu kuba osinzira ku Dorotia kuba Weasel yawandiika bannange Weasel oyo mumulaba ali very talented Weasel yasooka n'okuba engoma ya nyumbani yasooka ogikuba ekino kimulino kimanya ne radio teyandibadde radio singa Weasel teyaliiko ekyo tulina okikkiriza mutunuulire ennyimba za radio ezasooka zaaliyo Katonda akyaterekera omunaku sweet lady era ekisajja bwe kyajja let me tell you let me say ekintu ne kitabuka okitegeera so tulina okuwa credit so abo twakola nnyo nabo kolabo kubanga bali bakyali bange balinga ba brother twali tukwatagana nnyo yensonga lwaki twakola nnyo zikolabo nabo Saha omwakolabo who is that artist kola bakojeko abaswans actually Saha tulina okukolayo oluyimba engeri gyenkomyewo mu nsiike mbadde siriiwo nga twogera bwogezi naye kati tulina okukola oluyimba Saha wakabinyo Solomon Kawesi interview abuziza akayimba akasooka lwaki twakatadde ku album akayimba omanyi saakirowoozaako mu nsonga nti nabadde ndowooza nnyo ku bipya nga saagala kulowooza ku bye nayogera edda nga njagala njogere ku bye sinaba kwogerako mu ngeri empya yensonga eyo bwe tunuulira abayimbi abali ku album eno wasinzidde ku ki ndabako Elijah Kitaka kati Whisper Akon mulabako waliwo n'omuwala oli atontoma erinnya litera okuva mu mutwe Tushi kuliko ne Epasi wasinzidde ku ky'okuteeka bano abayimbi bano abali ku album eno wabadde otunuulira ki ekisooka nadde njagala bamusaayi muto new vibe new generation kubanga nze nina vibe enkadde okitegedde tulina okuba honest tulina okuba honest nadde njagala vibe ey'ekito kati abantu nga ba Apas omwana ng'oyo Whisper tebamuwulirangako owulira ddoboozi ppya ate ddungi okitegeera n'owulira kati Azawi naye tumalira mu new generation omwana nga Toshi wowulira rap zakuba okitegeera oba n'olubakubiramu abantu Toshi kwegamba nabadde njagala nange ekinankuuma mu vibe eno eriko kubanga nze sitole zange za kikulu nnyo za kuwuliriza bya serious biki okitegeera tugase generation bbiri so that tusobola okukwata generation zombi akayimba kanyumidde nnyo Chop Life akayimba kabaliwa ssente akakulaga nti oyo ssente kuzifuna zirieko obonabona nnyo otandise okugatta album kati ntigasa okitegeera otoba omaliza okutoba ssente n'ozirya kijana zikuba tetupowa okitegeera let's talk about the sound baproducer bameka ababadde ku project eno kuba mbadde ne mwesigulere nga tuwuliriza ezimu ku nnyimba z'obadde ompadde wane ne ku album yo nanga sajja kyakoze production wale
production yo nagitereddemu ddala ate yabimanyi eri bulungi nnyo kuba byalimu awo kizaamu amaanyi nti ababimanyi batandise obyappreciate nyinza okuba assuringa nti mu Uganda togenda kusangayo album eri as well produced mu sound ku ssaawa eno ng'eno sikyogera lwakuba nze nagiyimbye naye nkyogera lwa resources obudde n'abantu abagikolako omwaka gumu n'ekitundu nga turecordinga tukola tumixinga gumu n'ekitundu zino ennyimba kyova olaba nti buli luyimba lw'onoowulira lukyuka ku lunaalo ate si omanyi n'oluyimba lwe bapapizza lwe banguyiza tugende mangu waliwo ate tusobole okusanga wali ng'akyali kumpewo baluzannyi nalo terubula okitegeera nnyingi nnyo ziyinza n'okuba zezisinga ku market za sound nti abayimbi baffe tebafa nnyo ku kya sound ekyo nakyo kyekimu ku biri babuuziza lwaki tugenda ne tukola wano music ng'anyuma naye nga mixing full okitegeera nabali abasajja babibala ebyo byonna babiconsideringa oyimba ki babiproducinze batya okitegeera so twamaking sure nti tetupapya music oyo omwaka gumu n'ekitundu nga tumukola kuliko producer Banga Boy mwana muto kuliko Josh SB mwana muto twali tusuubira nti bwe tulituukira wano property zikalina alhamdulillah kirungi lyowezadde tulina ate si byakusosola buli omu tumusembeza twebaza omutonzi omulungi aza tusembeza eyo mu bbato gye tubeera nga kitubeerera kyangu mu kusagula mu kusiga n'okukungula ate tulumbisa bidi tetutya kunuubuka mbuyaga nfuufu bukyayi nsaalwa byogona misanvu byonna nga batuleetera bano batulobesa abangi abatwegombesa abamanyi okulabisa abayonka okukakasa abalina pepamane bamulisa midasta bapasta politician bagangsta ba do you know me nabo ng'epesa balikozesa hey good vibes man yeah man your album Handmade Triumph katana nyingi akuza kuba producers tulinako ba producer nga bagenda ku album kuliko Banga Boy tulina Josh wa munju tulina Josh SB naye film producer naye ate akola abaana bato naye akola bingi oyinza omusanga ku kamera oyinza omusanga editinga ate producer then kuliko Pius Kiddu alina company bagiyita Higher Heights then kuliko Josh kuliko Emiwanda akola ne Pademan then kuliko Joey akubira mu bandi bagiyita Double Black then kuliko Anel ya masteringa nga tumaze okumixinga byonna Anel ya masteringa then kuliko Eliakis mumanyi mwenna producer wa Linya abira wali namusajange yes omwana rafiki yes jali muwandisi ne dreams bade bawandika onevinka okay now ku nyimba zine zili ku album eno tekuli muwandisi yakoyambyeko nga bokonye ku producer do you have an external writer ku album eno abayimbi party zaabwe okujjako abayimbi party zaabwe nga epasi likibe wandikidde kati Spider chorus eyo zena giwandika naye nagitereza mu katone ya brother me then tushi na wandika party ze naye Spider emsa kuba anti kati oyo twakola ennyimba 3 ne Spider ezeno album naye twafulumizaako lumu that guy is very talented wali yendala 2 sasi mu chemba so kuba wandisi mainly byonna nabiwandisi nze ndi musajja muwandisi naye ate nina n'omuntu wange gwe neebuuzaako wemba nawandiika ebintu kwegamba nanyambako mu guiding nti togenda bwoti ogenda bwoti naye tali wano bamuyita Dirax ali Bulaaya so oyo tubeera nnyo ku ssimu ebiseera bisi muyitiramu ne mwaka kati nadde mpandiise kino ye mutwalanga aliwo kumpabula nga nedda ogenzi n'okuna ku kya firimu jjukira watugambyeko nti muswangisa okulanga film producer ogenda n'ovaayo n'oyogera ku documentary ya muganda ffe His Excellency Bad Bobi Wine no predicting n'ogamba nti ejja kufuna nomination Oscars nekituukirira wakitegeera otya wali olwedde bakubuuzizza oba baali bakugambagamba dda ne bakiisa nedda ssebo otubuulire nedda ssebo ekintu kino kiva mu experience okitegeera nti
nze nkoze firimu ate mmaze ebbanga ddene nnyo mu firimu so ntunuulira firimu nendaba ne reception gyefunye nangeri ki engeri gye bagihandolingamu nemmanya ki ekigenda okubaawo firimu eyo nagiraba engeri y'omusajja gye yatambula nga buli walaga bamuwa standing ovation nga buli walaga bamuwa standing ovation nga weggwa bayimirira bonna ne bakuba mu ngalo abazungu bano tubamanyi ebintu ebyo ebikwata ennyo firimu bw'ogiraba ebyo byogererwako omusajjawo oba oyogera mazima ddala njogera mazima nti abo abasajja abazungu abo kye batusingako nti bali emotional nnyo waliwo ebintu ekisa kibakwata mangu nti kati kasitwalaba omwana ng'ebintu birimu omwana embogo yavuga omwo mu firimu olaba omwana abonaabona akaabira taata we kati omwana nga Ssuubi ebintu byayogera mu firimu eyo oli omuzungu akaaba n'amaziga ne gatulukuka ne gayiika ga bannange kiri serious bwe kityo kwega firimu engeri gye bagikolamu yali omuntu naddala ng'omuntu si munnauganda ng'ekintu akirabira eri bweru nga naffe bwe tulaba firimu z'abantu bonna eziva eri ne tulaba ekintu ne tuga ezaffe ezo zabaaki omwana yagala nazanya Spiderman wano e Uganda nanyagala n'okukaaba kati lwaki ozanya Spiderman ezo si story zaffe okitegeera omwana alaga wakazawusi omuntu bwazanya Spiderman ogenda mu comparinga ne Spiderman yennyini okitegeera ate wabyalinga ne bwati nanebife mutemujjaako naye abantu basaana mboko omwana atekamu wakazawusi nga yebase bweti ennyonyi nga so nga ate singa yakola firimu ya kibuuka batambula mu bbanga abamu basaana emboko amasasi ne bekkuba amasasi oli tafa agwa wansi n'asituka ekikulu kya byonna tumanye story ezaffe story ezaffe kankome otandikirawo tambulira gikusanza okyali munnange topowa Allah ye mulamuzi alamuza mazima yamanya amajjago n'ekiddirira ogwange gwakkulungamya kutuukiriza ekyeyamwa kubeerawo nga taatawo wonna wonneetaagira nkukakasanze wendi ng'olina ekikutuddemu onoonya gw'okibuulirako gyembeera omanyiiyo onoonyangako okay kiki ono ali bwe wali ogamba wano abaana bo balabirira Viboyo saagala bajje ku kyabbasala wale Viboyo talabirira abaana abajje ebiseera bingi bayimbye bafa ku baana bawala bokka okitegeera abantu ne bayimba ennyimba my daughter my baby my girl my daughter tewali alowooza ku mwana mulenzi okitegeera batulese bannange teri ne sisitimu yennyini ey'ensi terowooza ku musajja terowooza ku mwana mulenzi ne ku bigezo byayo nebeera olaba omukyala abawankizi bamwogeramu abo max kakati olwo luyimba nalukoledde bataata baluzanyirenga abaana baabwe abalenzi okitegeera bababuulire naddala vaasi eyo eyokubiri ekubuulira ekiri mu nsi emirembe kya bugagga buli omu kyanoonya owange yafa ndi muto nnyo naye nga maama eyankuza gyali taata ye saamulabako ye saamulabako naye tuveeyo ndowooza tubadde tuyimusiza vibe tetugissa amaziga gampiseemu so olwo oluyimba lwabazadde abataata eri abaana baabwe abalenzi mba njagala buli taata waali awuliriza oluyimba olwo naddala vaasi eyokubiri nti byonna byewandigambye omwana w'omulenzi teekamu buteesa eyo vaasi okitegeera What should we expect from the album? Byonna biwedde tubyogedde byonna abantu oyagala bagiwulirize yes bwe bamaliriza ogiwuliriza kyekiddako albamu eno sigikoze nti one off nti kikomaawo ekisooka njagala albamu eno ekyuse industry njagala abayimbi engeri gye bakolamu music tukyuse tuleke kulwakuba nti oluyimba abantu balwagadde tofaayo ku mix okitegeera ekyo kikyamu njagala bawulirize albamu eno bamanye obudde bwe tutaddemu balabe bawulire ne quality y'emirimu bakoppe kiri fine kuba as long as kigenda kwongerayo ensi ekirala abantu bawulirize bajjemu ekyokuyiga ebyokuyiga bingi mu eno album n'abayimbi abato bawulirize bajjemu ebyokuyiga ekirala tujja kukola n'ebivulu mu maaso awo tugenda kukola ne sensitization waliwo ennyimba omwo mu eyo album oziwulira nga zisaana okuteekako ekintu nga NGO
kati ngolo oluyimba lw'omwana okitegedde oluyimba lw'omwana nti lusaanako ekintu nga NGO ebitongole okutambuza enjiri eyo lwaki omwana omuwala yeka yalowoozebwako wetunaafuna abawala abateredde abasajja abakyamye ani anaabafumbirwa okitegeera so byebyo naye nga kyensaba mugende mumpagire album gyeri ku mikutu gyonna ku YouTube onoonya Viboyo Handmade Triumph ku Spotify Viboyo Handmade Triumph ku iTunes ku CBS ku besimu ogi requesting genda ku page buli wamu requesting tuulize nyimba zine nyimba twazitaddemu obudde okay it's been a pleasure having you bro webale kucha man webale kumpa ka time neyogeddeko era just abasajja kabaka wangaale webale kucha nange webale kunkyaza n'abatuuliza mwebale kuwuliriza kansubire nyimba muziwulidde mugende muwagire okay atwagaliza mukisabire Uganda neyanziza ntumira mu mukyala mundawe ntumira omukyala yenna ali eyo ng'owuliriza CBS